ulira mmwe aba abasajja balina engeri gye beetikkula abantu ne bagenda nga bakwetikkula omanyi abaganda bagamba abanyankole bagamba bwe bati nti ekikere bwe kiyiga okukama kisula n'embowa. Embowa gwe muguwa omumpi ogusiba amagulu g'ente ng'ogenda ogikama. Ente ng'ebadde esamba ogigatta amagulu n'ogisiba osobola ogikama ereme kusamba. Kati ogwo omuguwa ogwo omumpi gwe bayita embowa. Kati abanyankole bagamba nti ekikere bwe kiyiga okukama kisula n'embowa. Kwegamba kiba tekikyalina kye kirowooza okuggyako okukama kisula n'embowa. Kati wulira babaleetamu NRM ne mulowooza mbu mmwe musinga. Era ng'olowooza gwe oyimirizaawo NRM era nze oyo Kyagulanyi n'amala pulezidenti oba ng'asembera bw'ati ntulika naye ebbomu ne mutta era ensenga mwamukubye ku mutwe olwo oyiza okukama osula n'embowa. Kati ojja kiwulira oyo omukazi baamwetikkula dda naye nga tamanyi naye nga bamutya nti ayinza era agira n'abakubamu layini naddala ng'anyiize. Nze wa Bobi Wine nnyingira era ne bwengenda kati annyaniriza aba asindika message ne bamanya kubanga Museveni abantu bwe batyo tabalina. Kati kwe kukola bwe bati mu kumwetikkula nga tebaagala akube yutaani kudda gye yava ne bamuteeka ku Salt Media. Bamuteeka ku Salt bamukontrolingiraawo bamufugiraawo aleme kudda eri naye asigalaawo nga si wa makulu naye nga takimanyi. Kati ekyasembyeyo kumudonda bamusogodde kati nalabyeko enjuki nga zimunonako omubisi. Abagenda okunywa omubisi okutandika n'emyezi egijjawo mugenda kunywa otubisi. Mugenda kunywa otubisi tw'enjuki. Ali ku kitanda bw'ati enjuki zimunyookako zijjako akabisi zikatwala kazitwala. Ate ennaku zino abadde atusomesa mbu abasajja Abaganda bagambanga omukyalo Omuganda afumba emmere ewooma kaakati naha otubisi twonna ulira kati bamutadde ku humiliation esembayo okuba enzibu. Abasirikale be walinga otulaga b'otambula nabo baliwo. Gwe wabadde obaleseeyo bwe bakuwa abasirikale ne bakukuba nga tolina basirikale problem yiyo. Abasirikale baliwo. Nkugamba bakufa teninga kukulya. Edda twalundanga zitebaagaliza oba zinunula omunaku omukama azitunga kiro zinunula ogiriisa n'ogiwa ebisooli n'ogiteramu bimukene n'enywa n'egejja ng'ogenda gitunda. Yeeyongera kulya n'egejja ng'ogenda gitunda. You're fattened to be eaten, to be sold. Kakati bakukubye naye nga luli obadde olowooza mbu gwe omu ku bo. Okakasa oli muwala wa Museveni osobola okukuba Natasha. Osobola okukuba Natasha. Batabani bawala ba Museveni bo beemanyi. Bakwetikkula dda. Kakati ate okyasobola okutunula mu seti. Batya nti bw'anaavaawo nadda ku YouTube n'akola ka YouTube against bo ajja kuba w'amaanyi ne bamukontrolingiraawo. Nkugambye baali baagala kontrolinga Tamale mirundi bwe batyo. N'agaana TV ne radio mukontrolinga era ne bagamba yaaveewo talaba ku kalulu ka 2026. Ekyo kyennyini kyekyattisa gundi Tamale mirundi ye yagaana omukontrolinga. Kakati gwe nokkiriza okukontrolingira mu Salt bujingo takwagala bakuwummuzaawo okukukontrolinga. Naye omanyi bw'oba tewasomako waakirisomako primary emyaka 2 bye walisomye mu secondary ne mu university obisomere wano. Tewali kye basoma mu university nga tekiri mu primary. Nasoma ba missionaries ku P7 ne mbasoma ku S4 ne mbasoma ku S6 ndoza ne ku university gye bali. Nasoma Buganda Agreement ku P7 ku S4 ne ku senior 6. Bye tusoma mu primary bye basoma ku university. Kati senga obinoza wano nganze obeera graduate Makerere University. Wamaka ngende mu kigambo. Obudde tulina butono ng'ebyokola bingi.
mbuba kansala mbubagala simanyi tuddeyo bateekewo akakiiko kadde mu kansala ku kansala balabe obwokuwa kadi n'obwokugijjako tulabe nga tugenda mu maaso. Obudde buliwa? Obudde buliwa? Nedda obudde buliwa? Tulina obudde bw'ebyo. Bw'ofuna kadi ya kansala ogenda tukolera ki? Ogenda tukolera ki? Kuba kansala ogenda tukolera ki? Mmwe kwata obusobozi bw'obuteeke ku kifo ekinene. Nabagambye waliwo ekifo ekigaba ebifo Yukana 14 njiddemu oba era ngisomese. Kasolo gambye ekiwanda teyakola yenna nayina olulimi era bannange kakati nje kenjije katekyawa gino mulaba katekyawa gino nga bwenjeje bwenki mugenda kulaba kati nga enyeyo simanyi nga enale mwetwala ekintu katolaba oba enekitwala kati ate gwe okujja kate gwe wawedde dda. Abaana bo basomera Dabani ani Dublin. Kasolo abaana bo basomera Dublin mu Ireland. Lwaki tebasomera Uganda? Lwaki tebasomera Uganda? Tulinayo secondary, tulinayo universities. Lwaki tebasomera Uganda? Mboina mukazi wo motivational speaker. Agamagezi agawe batabani be ne bawalabe. Mbwe yakayaka kyekyawa gino we mulabira wano. NRM egenda kuwangula Kenya. Essula 19. Awo lwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo n'ava e Galiraaya n'ajja ku mbibi y'e Buyudaaya. Owulira Yesu bwe yali bize. Awo oluvannyuma lw'ebyo ebiri mu ssula 18 Yesu n'ate n'agenda ku mbibi endala nga nayo waliyo emirimu. Oluvannyuma lw'ebyo, oluvannyuma lwa kaadi waliwo ebirala eby'okukola. Yesu bw'amala okubatizibwa ku Yorodani, omwoyo n'amaanyi ne bimukkako. Ebintu byonna bye yakola yali alina emyaka 3 n'ekitundu. Bayibuli egamba bagenda okumubatiza nga alina emyaka nga 3 okutandika okuweereza. Myaka 3. Myaka 3 n'ekitundu yali alina okukola ebintu n'olwaliro bye twogerako kati. Obuweereza bwe bwali bwa myaka nga 3 n'ekitundu gyokka. Obudde yali talina kyova olaba ekiro Bayibuli ekulaga bye yakola ng'ekiro agenze ku lusozi okusaba, akomyewo asomose ennyanja agenze, avudde embi esimanyi emitala w'eri n'asala n'agenda emitala w'eno, n'avaayo n'ajja abeera aserengeta agenda egindi n'akyamako wano abo n'abawonya, n'atambula n'agenda kubanga Yesu yajja ng'obwetaavu bungi naye nga yalina obukola. Mwagala tuzza amabega. Gomanyi kiyitibwa okusunsula abantu abo bonna mu Uganda yonna district ku district naye nga muli mu kwekweka sawa yonna kompyuta bazinona bazitwala, abasajja batusalako ne batwala kompyuta ne batwala fayiro zonna ne bakola biki. Bintu tuli mu buyekera mwe muli mu comfort zone mbuno oyagala kafuka bwa chairman. Ero sisiri mbuno mpiji yanyogoze. Gwazaala mpiji. Nedda gwazaala mpiji. Mbolwa Haji Musa, Sheikh Musa. Mbwera mpiji yonna esanyaladde. Okakasa. Walabako ku musajja gwe bayita Sekweyama Maggwe. Sekweyama yafa dipi n'etagala. Sekweyama yafa mpiji n'etagala ne tetuliiwo. Tumanyira wano. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu agenda ku kirala.